Breaking news. Mchala Womusibe Yalumbye Bobi Wine. Bubi nnyo. I got to manya more about this story to Simbulde. Just thumbs a video. Otegere ensonga. Mchala Womusibe. Mchala Womukubasibe. Mukomera. Yalumbye Bobi Wine. Bubi nnyo. Empire, it's the label. Empire, it's the label. We are sponsored by Hap Collection House of Lean Shafts, Basangi Wampere opposite Luba House. We are also sponsored by Emirates Cafeteria Sport, Basangi Chitebi, just singa wakaise tsaucha wangolukuku, kuchizembe cha Papas Plaza. Basema ne banyabo abatulaba. Omu ku bakyala babasibe abasibibwa mukomera nga babadde bawozesebwa mu kooti z'amagye avuddeyo n'alumba Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Olunaku lw'eggulo Bobi Wine ne mukyala we Babi Kyagulanyi Tungo nga weeri nkola yaabwe nti buli birthday agenda n'agicelebratinga, agenda n'agikuliza ku ddwaliro ly'enkozi gye yazaalibwa ate maama we gye yakolako edda mu gy'ekinaana. Yesterday bambi nga bw'eri nkola yaabwe, nga bwe kali kalombolombo kaabwe, bambi bagenze enkozi okucelebratinga n'abasawo n'abalwadde era n'abadonatingira the little he had ku birthday. Era buli kimu kyagenze bulungi nnyo, buli kimu kibadde kigenze bulungi nnyo. Not until today, olunaku olwaleero basebo ne bannyabo. Naye bannange. Mbadde nsaba mubeere bakkakkamu because kyemmanyi ono mugenda muvuma, naye mbadde nsaba tube bakkakkamu nnyo just tumuyigirize. Omu ku bakyala b'omusibe eyasibibwa era right now ali mu kuwera ennemba n'emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe ng'awozesebwa mu kooti z'amagye, omukyala amanyikibbwa nga Winnie Byanyima ng'akozesa omukutu gwe ogwa Twitter gwe tumanyi nga X, avuddeyo n'akwata positi y'omukulembeze n'agiteekako caption eno gye njagala okusomera. Winnie Byanyima agamba nti please comment. Bobi Wine ataliyo post n'agamba on Friday 12th, that was yesterday, Friday 12th, 1982, during the NRM war, I was born in Nkozi Hospital to Margaret Ndalunkuma and J.W. Sentamu. Today I decided to visit the hospital where I was born to share some love with the new mothers and babies who were born on the same day. That is the essence of Bobi Wine ogenda okuliza olunaku lw'amazaalibwa mu Nkozi, because abayagala asharinge ne bamaama abali mu kuzaala n'abaana abato. Era abaana bangi nnyo baatuumiddwa Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu mwere eddwaliro. Omukyala Winnie Byanyima n'akozesa omukutu gwe gwa X n'agamba nti please comment on the state of health services at Nkozi Hospital. Did you ask patients about that? Did you find out how health workers are managing to work and also feed their families? We need your voice, Bobi Wine. Kyensinga okusaasira ye omukyalo ono musaasidde. Because I want you guys to go and check out this post. Take your time and look through the comments. Omukyalo ono ali mu kugamba Bobi Wine wagenzo celebratinga. Naye watute time n'obuuza abalwadde embeera gye balimu, wabuuzizza abakozi engeri gye balimu,
twetaaga eddoboozi ly'okwekyo kyeyabadde abuuza Bobi Wine. Naye bambi sijja gamba nti yakikoze mu butamanya. Now I strongly believe this was a politically motivated post. Eno post ya byabufuzi. Either she wants attention or she has something kyagala okujjamu after this, and trust me agenda kifuna. Era luno olunaku nkukakasa ku X abantu baludedicatingidde byanyima. Omu ku bo agenze bamuyita Nabosa Hanisha, bambi n'akwata link ya Ghetto TV. Ebyayogeddwa byonna ku mukolo ogwo, ono byabuuziza byonna Bobi Wine yakoze eki? Yabyogedde. Eyo video mugende ku YouTube mugirabe ng'ababuuza muli mutya, n'abuuza abalwadde muli mutya. It was lwakuba fe abasinga tulabifaananyi byokka. Naye abantu babuuziza Wine Byanyima ebibuuzo. But of course nange njagala kubuuza maama Wine Byanyima. Tukwebaza nnyo maama byonna byokoledde eggwanga, tusiima bongerwa. But I want to pose a question to you, mama. Very many young men and women have been killed. Innocent young men and women, in quotes, have been killed. Very many young men and women have been imprisoned. Thousands and hundreds of men, young men and women, bali mukuvundira makomera. You one of those women in this country, Uganda, betumanyi abayine eddoboozi ery'omwanguka. You have never come out at any point, either to post. We've never heard your voice. Nonne erya Bobi Wine tuliwulira era tuliraba, ensi yonna n'erimanyi. Naye ggwe yegwe omu ku abo abakyala abasinga okuba ab'omwanguka mu ggwanga Uganda. Yegwe omu ku bakyala abaali mu lutalo ne Museveni. Abamu batugamba nti wali mukyala wa Museveni, ebyo saagala bigendamu. Wali mu lutalo lwa Museveni, yemu abantu abaleeta Museveni, yemu abalwana, yemu abatta abantu. Right now, the government gy'ogamba gye wali nayo, muwajja omwami right now, Kano Kizza Besigye, who is incarcerated, babadde nga basiba abaana, babadde nga batta abaana. You have never come out to do such a post. This time round, people started seeing you on X being active after your husband being arrested okuva e Kenya ne bamuleeta wano e Uganda. Abamu bebasi batugamba nti just ako kabadi tetwagala genda, era omu agambye mu comment, maama totujjamize. Maama Wine Byanyima, lie low like an envelope, because lino eggwanga waliko minister, waliko MP, buli kintu ekituuka ku bannayuganda right now, you are part and parcel of that heck. Maama Wine Byanyima, lwaki mwagala okutu, lwaki bagenda kuvuma Byanyima, n'abasajja abali bakozesezzaako bagenda kugyayo bujulizi ku kino kyokoze. Kuno kulengeza mukulembeze w'abantu, abantu basirise, bakusizza akasiiso, bawo bamukutte, abantu bamu demanding, because it's a Uganda that needs to be free. Kano Kizza Besigye tetusobola kujyawo that he has been an opposition leader, one of those people that inspired our president into politics. At least musimbule commentary section is a nize yoka, because nkoze video eno ngamba ngenda banaka jiteka esawa 2 naye commentary section zengenda okulaba, comments zengenda okulaba in the commentary section basabo ne banyabo nziramu bategeeza ng'okozesa commentary section oyogera ki ku post ya Wine Byanyima gy'agambye nti Bobi Wine yogera ku mbeera y'ebyobulamu mu ggwanga, oba yogera ku mbeera y'ebyobulamu ku ddwaliro ly'enkozi gye wagenze okubanga ocelebratingira birthday, wayogeddeko n'abalwadde, wayogeddeko n'abakozi ng'amutegeeza n'agamba twetaaga eddoboozi lyo. Kiki ky'oyogera ku eno post? Because so many people came out. Brayo amugambye naawe totujjamize, you only talking about political prisoners. You only talking about political prisoners when your husband is in prison. Did you comment about Olivia Lutaya?
How many political prisoners have been inside and you said nothing? More so, when you're working with UN, his comments about anything, has it ever listened to? Ono mkulu namtekerawo post ye, namtekerawo link ye, big eye navaayo naye MP2B nansana nagamba, with all due respect madam Byanyima, if you truly understand the meaning of the word happy, then you would know that yesterday the whole world wished him a happy birthday, not a sad birthday. The post about the state of health services at Nkozi Hospital is meant for another time. Oh, tusimbudde. Waliwo post yasinze oku Hanyombi Morris amugambe, after 100 years of you lobbying. After 100 years of you lobbying from Museveni's health sector, when was the last time you questioned him for accountability, or you just biased with a young man competing with your husband as Wini byanyuma bine bitu yabitandise? Ono namugamba, first turn your girl boy in the right sex. Gwe basewe ne banyabo eno ku Twitter oba ku X atakimanyi kitokota. Wini byanyima mama otakudde bwa ly'abanna Uganda. Era nkukakasa ebigambo bino luno olunaku lwonna it's going to be dedicated to you. Ate abaana b'oku X balina facts. Era lwakuba kati kizibu nnyo jijjayo abaana bagikubedda screenshot. Naye nze singa mbadde ggwe mbadde njijjayo, kubanga you're going to face it rough. You've never started a war on social media ever. This is your first time. Kyovala nkugambye eno tweet gyakoze ono omukyala eyinza okuba eri politically motivated. Era Wini byanyima ogenda tankula abantu okutandika otankula ebitabo, otandika okulowooza ebintu lwa nsonga ogenze n'oyingira mu nsonga oba oli awo z'obadde teweetaagisa. Nze I strongly believe that comment was not. Yenze musipoamu wa bulijjo ayogera ebitankwatako naye nga in real sense binkwatako kuba ndi muna Uganda. Buli kitambula mu ggwanga Uganda kinkwatako because I'm a citizen of the Republic of Uganda. Gwali atudda yasambiridde asinika ebinnyo ng'osirise ku bitambula mu ggwanga lyo nkusaasidde. Oba oli awo bwe munakeera ku makyanga otutte mukyalawo mu ddwaliro nga teri ddagala n'afa, osanga onoozukuka. Naye I think it is better ozukuke nga bukyali. Oba oli awo osanga onoosobola osevinga maamawo, taatawo, omwanawo, sengawo ne kujjaawo. Ekibambulira ky'eggwanga Uganda. We are sponsored by Emirates Cafeteria Sport. We are sponsored by Hub Collection House of Linshafts. Ate ne bannaffe mwenna abatuwakingire mubende mbabuuzaako era ne mbazigira buli yeetaaga ebyamasannyalaze ebyakabi gende wa anku wange Tito awo nga wakayisa ng'oyingira mubende ku highway waliwo hardware, Eliana hardware giyise, waliwo amafuta, essundiro ly'amafuta eriri awo, ne opposite waliwo ekigulumu ekitaka. Waggulu awo wosanga Anko Tito alina buli kyetaagisibwa mu byamasannyalaze, agakola, agawayalinga, ate atunda each and every electrical appliance. Oyagala solar panel buli kika bisangaawo. Mukama Katonda abankumi natakumi na mpeera. Salutations, sir. Empire. It's the label. Empire. It's the label.